po jako akawuwo. Bino bye bimu ku bifaananyi ebiraga engeri amyuka Ssenkulu wa ssettendekero wa Victoria University Dr. Lawrence Muganga gye yakwatiddwamu mu bukambwe ng'aggyibwa ku ssettendekero ku ssaawa nga 4 ez'okumakya olunaku lw'eggulo. This is the assault on the female officer. Do you see that? The man is strong woman. Yes, in uniform. Wabula oluvannyuma lw'ab'enganda n'emikwano okutandika okusaasaanya amawulire nti Dr. Lawrence Muganga awambiddwa abantu abatannategeerekeka, omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter bino n'abisambajja n'ategeeza nga bwe yakwatiddwa ab'ebyokwerinda. Look at the officer. She's doing what she was trained to do. Be within the eye shot and ear shot of your principal. Embeera eneewaliriza munnamateeka we Isaac Semakadde ab'enganda n'emikwano okutuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku nsonga eno. Executive assistant oba kalani we Mr. Herbert Kayongo ayagoberedde emmotoka eyo asobole okumanya wa gye bamutwala, naye bamukubye bamuteeka mu buutu ne bamubuzaawo. Tunoonyeza kiro kiramba nakati bwe twogera situmanyi wawaali poliisi ya Uganda evunaanyizibwa ku nsonga zino tenavaayo kwogera kintu kino naye nga bazze ku Victoria University. Semakadde agamba nti wadde UPDF egamba nti erina Dr. Lawrence naye bamunoonyezza mu buli bitongole ebikuumaddembe nga mpaawo kye bazudde ku muntu waabwe. Sekuvumirira ono tumuweereza ekitongole ekiyitibwa UPDF, Uganda People's Defence Forces, kubanga kisusse we kirina okukoma. Kirabika waliwo mu UPDF abalina ensaalwa nti tebakyafuna mission za kugenda bweru. Bafudde Abannayuganda ente zaabwe ez'okukuba kibooko buli lwe baagala, okutulugunya, okutta. Kyokka Semakadde era avumiridde ekikolwa kino n'ategeeza nga bwe kuli okutyoboola eddembe ly'obuntu. Tukooye ebiwundu, tukooye okubeera mu maziga n'ebiboobo. Naffe tulina amaanyi agaffe okwerwanako aba UPDF, kino mukimanye. Olunaku lujja kujja nga tukyatya mundu maama ne taata baabulawo. Tubalage amaanyi g'omunnayuganda, tukooye okutujooga nnyo. UPDF talina buyinza kuleza misango bwe giti nga tekola nkona investigation. Talina buyinza kusooka kusiba muntu kumutulugunya etandike investigation. Nze Frank Gashumba mu lukuŋŋaana lwe lumu asambazze ebyayogeddwa omwogezi wa UPDF mu kiwandiiko nga Dr. Muganga bw'abadde aseketeera eggwanga era ng'abadde aliri mu Uganda awatali lukusa. Dr. Muganga munnayuganda nga munnayuganda yenna andaba essaawa zino. Yazaalibwa Masaka, n'akulira e Mukono, n'asomera e Makerere, olwavaayo n'agenda n'akolako e Rwanda, n'akolako Ethiopia, n'akolako ne Canada paka lwe yakomawo Uganda. Naye omuntu yenna asobola okukwatibwa, naye enkwata gye bakuttemu Vice Chancellor Ssenkulu wa University emisana n'anyolebwa n'akubwa mu maaso g'abayizi ne basitaafu be, oba bakikoze Vice Chancellor emisana olwo bwe bakugwako gw'ekiro ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Ab'enganda za Dr. Muganga nabo batubuulidde entegeera gye bategeddemu nti omuntu waabwe gye yakwatiddwamu era ne basaba gavumenti okutwala omuntu waabwe mu kkooti bw'aba alina omusango. A person of his stature shouldn't be treated like that because there are better ways of doing things. I think people should be treated, if someone has not resisted arrest and has not been summoned, there is no need of using force. Saying doctor is being taken away by like gunmen, they don't know where they were coming from, like 10 of them, everyone with a gun, like so many guns, like it was a ruckus, as how, because everyone was crying. Matia Sekanjako,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. What do? They bundle her up. It's the executive assistant. They push him back.